Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obadde okimanyi nti omuntu okubeera omusiru tekimwetaagisa kuba nti teyasoma? Ng'era bwe kiri nti omuntu okubeera omugezi tekimwetaagisa kuba nti yasoma. Wabula oluusi enkuzibwa y'omuntu gya kubuzibwamu ematalinga kinene nnyo oba ezanya paati nnene nnyo ku busiru bw'omuntu oba ku kutegera kw'omuntu. Njagala nkuwa ekyokulabirako kya muntu omu yekka. Essaawa eno mwenna mulaba ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Mulowooza ebyekisiru muhoozi byali mu kukola mu nsi yaffe abikola lwakuba nti teyasoma oba abikola lwakuba nti yasoma naye nga just tabitegeera butegeezi? Awo nkuddizayo ku kiri nti enkuzibwa y'omuntu kikulu nnyo, kubanga tosobola kubanga wasoma nga muhoozi batugamba nti yasoma naye nga olina ofiisi gy'okulira nga tomanyi ofiisi yo evaawa era ekomawa, nga tomanyi buvunaanyizibwa bwo buvaawa era bukomawa. Ekyo kiraga butategeera nti muntu oba kitegeeza oba totegeera. Gwe CDF gweyagala okulonda member wa parliament, gweyagala okulonda speaker wa parliament, gweyagala okulonda leader opposition, gweyagala okukulira amawulire, gweyagala okukulira buli kimu. Kitegeera ekyo kiraga ki? Kiraga kuba nti ategeera nnyo, yasoma nnyo ategeera nnyo, oba kiraga kuba nti yasoma naye byakola tabitegeera butegeezi? Amazima kyewuunyisa bannange, tuweerera abaana ate tukuze abaana, tukuze bulungi abaana baffe, kubanga busobola okukeera enkya ku makya ng'obutategeera bw'omwana wo bufuukidde ensi ekizibu. Kati olwaleero obutategeera bwa muhoozi byakola bufuukidde Uganda ekizibu. Abantu bassibwa nga tebalina musango naye jasiti lwa butategeera bwono, ne bawambibwa nga tebalina musango naye jasiti olw'obutategeera bwono. Abamu n'okuttibwa ne battibwa naye ng'ekibassa jasiti lwakuba nti ono abatta tategeera. Nga bw'osirikira bwoti ng'alimu amagezi ategeera bulungi, olaba ensonga ki yalibadde ewambya Miriam Matembe era yalibadde asibwa lwaki? Bw'osirikira bwoti ng'olimu amagezi ddala nga otegeera bulungi nga naye ategeera nga bw'otegeera, nsonga ki yalibadde esibya ba Eddie Mutwe mpaka kati nga bali mu kkomera nga tebalina musango gwe bazze? Nsonga ki yalibadde esibya ba Yasini Machete myaka 7 nga bali mu kkomera nga tebalina musango gwonna gubavunaanibwa 7 years? Nsonga ki yalibadde kuwambisa Bakibalama n'abalala abantu 18 ne babuzibwawo obutaddamu kulabikako with no any crime nga tebalina musango gwonna? Oba kitegeera nti obutategeera bw'omwana wo bufuuse ekizibu mu nsi, bufuukidde abantu ekizibu. Oba ntegeerekeka? N'olwekyo bannange, bazadde bannange, tukuze abaana baffe, tukuze abaana baffe. Entegeera y'abaana baffe fuuke nga gwe mugaso, nga gy'emirembe gy'ensi gy'erina, nti nga bw'olaba olwaleero Kyagulanyi, nti enkuzibwa ya Kyagulanyi n'entegeera ya Kyagulanyi erina kyekyusizza eggwanga lyonna, obwongo bw'abantu bwonna ne bukyuka, entegeera y'abantu bonna n'ekyuka, endaba y'abantu gye balabamu ebintu yonna n'ekyuka, just lwa muntu omu enkuzibwa ye n'enkuzibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obadde okimanyi nti omuntu okubeera omusiru tekimwetaagisa kuba nti teyasoma? Ng'era bwe kiri nti omuntu okubeera omugezi tekimwetaagisa kuba nti yasoma. Wabula oluusi enkuzibwa y'omuntu gya kubuzibwamu ematalinga kinene nnyo oba ezanya paati nnene nnyo ku busiru bw'omuntu oba ku kutegera kw'omuntu. Njagala nkuwa ekyokulabirako kya muntu omu yekka. Essaawa eno mwenna mulaba ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Mulowooza ebyekisiru muhoozi byali mu kukola mu nsi yaffe abikola lwakuba nti teyasoma oba abikola lwakuba nti yasoma naye nga just tabitegeera butegeezi? Awo nkuddizayo ku kiri nti enkuzibwa y'omuntu kikulu nnyo, kubanga tosobola kubanga wasoma nga muhoozi batugamba nti yasoma naye nga olina ofiisi gy'okulira nga tomanyi ofiisi yo evaawa era ekomawa, nga tomanyi buvunaanyizibwa bwo buvaawa era bukomawa. Ekyo kiraga butategeera nti muntu oba kitegeeza oba totegeera. Gwe CDF gweyagala okulonda member wa parliament, gweyagala okulonda speaker wa parliament, gweyagala okulonda leader opposition, gweyagala okukulira amawulire, gweyagala okukulira buli kimu.
kitege ekyo kiraga ki kiraga kuba nti ategeera nnyo yasoma nnyo ategeera nnyo oba kiraga kuba nti yasoma naye byakola tabitegeera butegeezi amazima kyewuunyisa bannange tuweerera abaana ate era tukuze abaana tukuze bulungi abaana baffe kubanga busobola okukeera enkya ku makya ng'obutategeera bw'omwana wo bufuukidde ensi ekizibu kati olwaleero obutategeera bwa muhoozi byakola bufuukidde Uganda ekizibu abantu basibwa nga tebalina musango naye jasiti lwabutategeera bwono ne bawambibwa nga tebalina musango naye jasiti olw'obutategeera bwono abamu n'okuttibwa ne battibwa naye ng'ekibassa jasiti lwakuba nti ono abatta tategeera nga bw'osirikira bwoti ng'alimu amagezi ategeera bulungi olaba nsonga ki yalibadde ewambya Miriam Matembe era yalibadde asibwa lwaki bw'osirikira bwoti ng'olimu amagezi ddala nga otegeera bulungi nga naye ategeera nga bw'otegeera nsonga ki yalibadde esibya ba Edi Mutwe mpaka kati nga bali mu kkomera nga tebalina musango gwe bazzi nsonga ki yalibadde esibya Bayasini Machete myaka 7 nga bali mu kkomera nga tebalina musango gwonna gubavunaanibwa 7 years nsonga ki yalibadde ekuwambisa Bakibalama n'abalala abantu 18 ne babuzibwawo obutaddamu kulabikako with no any crime nga tebalina musango gwonna oba kitegeera nti obutategeera bw'omwana wo bufuuse ekizibu mu nsi bufuukidde abantu ekizibu oba ntegeerekeka n'olwekyo bannange bazadde bannange tukuze abaana baffe entegeera y'abaana baffe fuuke nga gwe mugaso nga gy'emirembe gy'ensi gy'erina nti nga bwolaba olwaliro Kyagulanyi nti enkuzibwa ya Kyagulanyi n'entegeera ya Kyagulanyi erina kyekyusizza eggwanga lyonna obwongo bw'abantu bonna ne bukyuka entegeera y'abantu bonna n'ekyuka endaba y'abantu gye balabamu ebintu yonna n'ekyuka just lwa muntu omu enkuzibwaye